not the girl who made me to be killed. Don't talk what you don't know. I am dead because of a girl. Life is short. Life is very short. I thought I would grow and get a business, but the man killed me. I died because of this girl. I didn't do anything to her. I am the girl behind Martin's death. I am not 14 and 17. I am the man who killed Martin. I beg forgiveness, please. I didn't mean it. I'm the girl behind Martin's death. It was my fault. Please forgive me. I was going to US, but that man spoiled my future. My fellow brothers, the man who killed me, again the Yezinile Omwana way. Obutambi bwonna bwenkulaze baabujje mu bifaananyi bya Martin Bukenya eyafudde. Omwana n'abikwata n'abiteeka mu AI n'atandika okubyogeza information ye gye yandiyagadde okubeera nti abantu bawulira, oba nga ye gye yandiyagadde okubeera ng'awulira, oba nga ye bwe yandiyagadde okubeera nga kibeera. Kati awo we tulaga. Mukusookera ddala nga we nabagambye mu stories zange ziyiseekaawo nti omuwala eyali mu ka t-shirt aka green si ye yali omuwala eyattisa Martin, nera ng'omuwala omutuufu twamaze ye ne tumuzuula eyattisa Martin, ne mu katambi nkakuzanyidde nga naye kennyini oli eno wenjogera nga naye kennyini musajja wattu omugenzi agalamiddeeyo mu nzikiza. Okufa kuneeno musajja wattu olwedda agalamidde mu nzikiza. Abadde asoma agenda USA, abadde asoma kufuna birooto bya birungi, abadde asoma kule yazimba yakayumba avuge obumotoka awasaaza ala abaana obulamu bumweyagaza alabirire bazadde be naye kati nga zembuyaga ezikunta. Kyenjagadde okugamba kusinziira ku akawunti ginasembeyo okubeera nga nkulaga eya mwana muwala eyavuddeyo ye naye impersonating nti ye muwala eyatisiza Martin era akawunti ye eri mu kubeera nga etambula. Kati waliwo n'eno akawunti ye postinga Martin yennyini nga yeeyogerera however much nga bamukoze mu AI. Wano kwa Max Media ngenda sigala nku updates gwe kyolina okukola subscribinga nyiga notification bell eyo ebisigadde obitulekere. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa kyankooto.